سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عبادا لنا أولي بأس شديد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار الله أنا أسف الله بارك الله فيكم القرآن جاسمي أنا قوة يوم نبي بيفعل بدي بيوا نبي تنديوا كتي الله جل إن شاء الله tofayo kufikia mpyaja biko yao inshallah sekafadha bashukura akabe nabazika watu sekolaye zilimu ebitu gabitu waliwa ebizikiti ya rabbi Allah kutuyezilimbo Allah Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe bitiibwa nja kusaba bakadde baffe abakulu b'amatwale mwenna muyimukeko. Bakadde baffe abakulu b'amatwale Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd. Bromagenda kwogera ku linnya lye era netwale omwomu etwale gyovuddemu n'erinnya lyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Sulaiman Jagenda Ahmad Amsai twale lyensangi. Barakallah. Ekiwedde mukadde wa Fishero begajamu nawe yanjule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah Rubega biboire ochobe kakoma gaita kusubize kawaga kamkapala. Atenga nze mukulu wa twale wanonna eyeruziga ziguli awonna obwakumwe n'akaaga mukaaga n'okutuusa kati era waliwo nnyini we natandikira obusiraamu nasaza abasiraamu bataano bokka era n'emisikiti 75. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikinyenya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tuyanziza nnyo oyo mukama wange namutegeezezza habari eno nga omukolo tegunnatandika. Naliko ku mukolo ewa mukama wange ono omukulu w'ettwale Sheikh Ibrahim, era eyali omugenyi omukulu yali former Supreme Mufti ayitibwa Sheikh Sirimani Ndirangwa, era babadde tebannajja wano basoze tegeeza mukulu n'abategeeza n'abagamba nti we muba muli ne mufti omupya mukadde waffe His Eminence Sheikh Abdallah Ssemambo, oyo ndi tiimu Sheikh Abdallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bakama bange olw'obudde nga bwe bufaananye, nja kusaba mukadde waffe akozese eddakiika ezisaanidde entonotono ssebo, akkirize abeere ng'ajja atuuse obubaka bwe, nga ye mukama wange Sheikh Lubega omukulu w'ettwale Sheikh w'Abaganda mu ttwale lye. Allah daba oyogera ekigambo ekyo Sheikh Zubadu agenda kutwaniriza mu ttwale lye. Allah mukama wange ssebo, eddakiika zikuweerebbwa eddakiika 5 olw'obudde otuuse obubaka bwo mu omuzindaalo ogwo. Oh mashallah, jangu oyogere ebigambo ssebo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. akadde bange sabira nyina ya mochi wagonja okulaba nga tuli mu kifo kino ekyekiruddu buziga we natandikira okukulembera abasiraamu nga nva Masaka nga benjogedde amanya gange nembeera nga ndi musajja munnabuddu ebisanje ku mayiro 4 era wano nava ne ngenda mpasa mukyala wange yasooka mu 67 ne mpasa omulala ne mujja Nkumba ne mpasa omulala ne mujja Gomba ne mpasa omulala ne kakati nembeera nga mbeera omusajja omukulembeze wano. Mukama wange omugenyi omukulu esitule yange egamba bwe nti twebaza Katonda asobodde okutununula kubanga yaleese ekigambo kino abasiraamu okutegeera nti tulina okubeera nga tulwanyisa zulma eriwo mu nsi nga Allah bw'atugamba nti innal insana la zulman kafuura. Era mwenna njagala mukuba ettakibira ey'amaanyi nga mutereeza Katonda watutuusizza akbaru la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa takbir. Kyenvudde njagala muleete takibira ebyange biwanvu nnyo. Obuwanvu bwabyo kwe kubeera nga najja muno 1966 n'entandika okukulembera Obuyisiraamu. Uganda Muslim Supreme Council ogenda okutandikawo nga wendi. Bamuputi bonna okuva ku Abdulrazak bonna n'abasigadde tewali atabadde mukwano gwange. Naye ekigambo kye twatuuseeko okubeera nga Nyazimu bw'atutaasa wano we tutuuse fenna tulina okwebaza Katonda. Kyensaba kigambo kimu, abange tutye Katonda y'alina okutaasa baddu be. Naffe fennyini okwewaayo okumanya nti siyinza kutunula butunuzi ne tubeera nga bassekimote omwaka negugwa omwaka negugwa mulowooze ebintu ebigenze byenkana ki. Nze Sipulimo gye mulaba nagirwanira nnyo era sigivanga mu ebbanga lyonna. Era kati njagala omutima gwange oteerera nga tumaze okulinnya akasole nga tuli watuteredde. Ng'ensonga eri emu, wama rabbuka bizalaali abidi. Katonda talyazamanya bannange bendabye mu Busiraamu biyitirivu. Wano teri atammanyi, wali tali atantegeera kubanga wano wenkolidde erinnya. Papa yava e Roma nampita abantu bonna ankwata mu ngalo, Gaddafi n'ankwata mu ngalo, ngenze Congo Kinshasa era nze taata wa President Kabila. Ne mala emyezi 2 nga ndya bintu naye nga wali omuzikiti ogutwala ettwale lino. Era wano nze nabadde ntwala Ekibuli, Nanganda, Munyonyo, Salama, Kawuku, Bunga, Gaba. Abo natera tamanyi. Abakulembeze bonna be mulaba, President Museveni akamukwata mu ngulu emirundi 4. Ssaabasajja Kabaka emirundi 14 nga mukwata mu ngalo. Kyemba amabula tule yange mumanyi Katonda alina obuyinza. Olabanga mpangalidde muno naye n'olabanga mwenna n'abakulu naddala mukulu wange mukadde wange Seeka Jambo eno waagira.
emizikiti gyonna gye mulaba egiri muno njogera nga nti Allah gyonna nze ngitandiseewo kati nina emyaka 84 n'olwekyo ono tamusuza sirina kye ŋŋamba kubanga nze nali muwadde nasaba dakunamu ekigambo ng'ensonga erimu lwaki bantu tetulumirwa mitima gyaffe Katonda ne mulinda gy'aleete malayika ziba zitulwanirira tukole ng'abantu ba Sayyidina Musa be baagamba genda olwane bonna awangula nga naffe tukola ki ani ayagala zulumu efaanana bweti ani atategeera amazinze mulaba mbadde konkonye emyaka gyonna era nga mbeera ku banku nesiga baana nga yadde 10 okutandika omuzikiti ogwo ogwasooka nze okutwala ekyafaayo okutandika ogukola nze n'olwekyo bannange mwebali kunkulembeza naye mbeera kyenjogera abala badde bakirowooza nti nyiza obutajja babe bano kabangala bazzukulu bange maama waabwe ali wali asalina wange ate buli mwaka bampa ente n'endya kaakati bantu banna bwetu myaka zimu n'abakuwa ate gwe n'obutuuka obukonye okumanya ndi Seeka w'abagagga wano kwe kubeera Moses Byaruhanga Saalimu Sale ba Profesa Kanyamba bonna mikwano gyange ntegeezaako okubategeeza nti muli makumu matuufu kyembasaba munywere ku Allah talyaza amaanyi okujja kuffe tulyazaamanya emitima gyaffe ojja kusanga abagati omusajja bwe naagenda tunaalyawa nze bannanze Seeka w'abagagga nange nkyanoonya wana amazike nga nyina wano n'obumyufu mbulira soogera nga nti nsaka busa bino byonna ssente zendyako obuli era nze binatambulanga n'emitwalo miliyoni 2 zenatambulanga nazo naye kinnoma kulwanirira Buisiraamu tunaaba tutye mu nsi nga tulina ensonyi nga ne bannaffe batuleseewo kati mwenaawo alina emyaka 85 awanike omukono mumulabeko n'olwekyo nze mbagamba wano Allah ampadde era teri atammanyi bw'otuuka wonna wasabusajja Kabaka amanyi bulungi Pulezidenti Museveni amanyi bulungi Moses Byaruhanga amanyi bulungi sinyoonya ssente nyoonya mazima bonna telumiddwa bintu ani anabitunulira nze nayogera nimala nenkoowa naye nga buli enjogera ninga yazinira mu jjibira abantu muvuemu hariso omutima gw'okuwankawanka ebiseera tulina mitono mu nsi tujja kubanga Seeka Muzaata bwe yagenda era singa abadde ndowooza yandibuukidde waggulu ne banne abasigadde kati malizanga mbagamba man amila saliha falinafsihi wa man asaha falaiha bwe tunanga tufudde tukola kino kyetugiddeko tujja kubasanyisiza emitima gyaffe n'eri Katonda bwe tulabanga tukoze obunnanfuusi ne twekweka olw'obusente buno mulaba balimbalimba bonna bujja kugwawo naye Katonda akugamba yauma tubura sarairu fama lahu min quwwati wala nasiri etaimu edde okuzya bibulu rabbi malayo nebaza Katonda abaleese baganda bange saabakuuma emirembe mu kitundu kino saabiriwo byonna bitubisereze bulungi nga tetuyiye musaayi gwe tuvuganya abeere nga yeebuulirira alabe nti abankira bwereere edduniya tagenda gimalayo abali bagenda okusinkana Munyazimu Subhanahu wa Ta'ala okumulaga bye yakola mu bukulembeze bwe nga teyabeera nga yakujja lw'amaanyi wabula kwali kusaasira Katonda omujja gye yamujja n'amuleeta saa Mukama tunamuwa okwebuulirira aleme kuleega abasiraamu bikya ngalowooza nti ali w'amaanyi teri w'amaanyi okujja ku Allah Katonda saa Katonda akkirize omukolo gwaffe gutambule bulungi era gugwe bulungi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wasalaamu alal mursaliina alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyabadde mukadde waffe sajja mukulu Sheikh Lubega omukulu w'ettwale ebigambo Sheikh oyo byayogedde wallahi tumutunulire emyaka gy'alimu ateekeddwa okuba nga byonna byayogedde mazima ate nga abimanyi tebamunyumiza bunyumiza. Waliwo abantu abanyumya emboozi nga bagimugamba bugambi naye we toogerera omusajja abadde ayogera musajja mukulu ate emboozi gy'abadde anyumya yagyewulirirako yaliwo tebamunyumiza bunyumiza. N'olwensonga eyo basomole bannyabo nyongera okubategeeza nti omukolo gwaffe gwo gukyagenda mu maaso era nga kano akadde nsaba buli muntu yenna amanye nti tuli wano eno mu mbeera esinga okubeera ennungi. Era nabbi waffe Muhammad bwe muba temusayira bulungi nabbi amaanyi ganzigwamu. Nabbi waffe Muhammad kyezubadu
sallallahu alaihi wasallam. Basobole bannyabo nyongera okubategeeza nti tugenda kufuna mukadde waffe Sheikh Ismaila Sebagala abeere nga ajja atuuse obubaka bwe ate wamaliriza mu ddakiika ezo zennyini ze twalagaanyeko twakaanyiza eddakiika 5 buli omu ojja mumusaba abeere n'essimu ye olwo gwendeeta former district kadhi Wakiso. Famire ye obukulembeze buno bumazeemu emyaka 50 gemawulire gensembe y'okufuna. Nsaba Mukama wange okkirize n'obwetoowaza obujjuza ennyanja ssebo ojja oyogereko eri ttiimu ya Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafaddal Sheikh. Jango katereza akantu ko yangu wa mudakiika emu obudde tuyina oba okasibira eddala kuno. الحمد لله ناصر المستضعفين إذا التجأوا إليه ومعز الإسلام بنصر ومذل الشرك بكهري ومدبر الأمور بأمره وجعل العاقبة للمتقين بفضله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة ربه أعظم ما يكون تبليغ وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. ثم أما بعد bakadde bange ab'ebitiibwa baulama bamashekh abakulu abali wano badokita bakadde baffe bahaja abagagga abakulu b'amatwala abali bamashekh mwenna protocol nyinza obutamusobola ne musobya ne mwenna ab'ebitiibwa batudde ono bakhalifa aba media mwenna mu bitiibwa bwe houses zimuvudde mwenna bahaji bahajati buli omu kitiibwa kye badisukadhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange ab'ebitiibwa akabanga keetoolodde ng'obusiraamu buli azaamaanyizibwa, abasiraamu nga bali mu maziga, abasiraamu nga bali mu kunyigirizibwa olw'embeera eyateerwawo kwabo Allah bwe yayazika obuyinza bw'obusiraamu ne batandika okukozesa woofiisi z'obusiraamu ng'amaka gaabwe. Ekyo kituzizza emabega ebbanga ddene nnyo. Olwaleero tuli ku lutalo olunene nnyo okuddawo okulwana okuzzaawo ekitiibwa ky'obusiraamu. Obusiraamu bwetaaga abasajja abalina amaanyi abanaasobola okubeera nga balwanirira ekitiibwa ky'obusiraamu. Al-Islaamu adhim walakin fi hajat ila rijali al-udama yukafiuna azamata al-Islam. Beetaaga abasajja ab'amaanyi abagenda okulwanira ekitiibwa ky'obusiraamu kiddewo kubanga kibadde kiyiise. Obusiraamu bwa kitiibwa n'essaawa eno twetaaga abasajja abatudde nga mu wansi ba dokita abagagga bamasheke tuddeyo tulwanire ekitiibwa ky'obusiraamu kikomewo olw'embeera ebutuuseeko mwenna gye mumanyi obulungi. Bakadde baffe bakulembedde obusiraamu mu mbeera eyannakyemalira. Nze mbadde mu ofiisi ey'obwadisukadhi emyaka 10. Kitange Sheikh Ibrahim Nkanji yakulembera emyaka 37 nga kadhi. Nze nenja ne ntula mu ofiisi emyaka 10. Wenjivudde mutabani wange yakakulembera emyaka 3 y'emyaka 50 ng'obusiraamu buli mu maka gaffe oba mu nnyumba yaffe. Naye obusiraamu buli azaamaanyiziddwa mu ngeri emu oba endala naddala mu myaka gino 23. Ffe tuba twatambulako mu ntambula eyali esaanidde gyali emyaka 3. Emyaka 2 agaweddewo gonna obusiraamu bufugibwa omuntu omu alinga afuga amaka ge. Naye na toilet alina okuba nga yavudde waka. N'akuuma ku mulyango alina okuba nga yavudde waka. N'ebitongole byonna bijjudde mwana wa kojja, mwana wa jjajja, mwana waani, kati obwenkanya buliriddawa. Ekizibu ekiri awo ku kasozi abatayingirangawo abadde batagendangawo waliwo abanyiga emyaka gali 2 nefe abadde onjina emyaka 10 ennaku eryawo abasiraamu banakuwafu. Abatuddewo bonna batuddewo ku bizibu buli muntu aliwo lwannaakola ntya
naye obusiraamu omuntu abufuga bulinga nnyumba ye. Buli kitongole kyonna ekinene wali wayingira ssente kuba ffe byonna tubimanyi. Waliwo mwana wa kojja, mwana wa jjajja, mwana waani, mwana waani. Basheeka abakulu abaweereza obusiraamu bonna balona okulaba nga babafulumya. Wogenda noonya badisikazi abawezeewo emyaka 10 tebaliiwo, bonna bapya babakyusa nga bodaboda. Waba bakadde balingawo babiri oyinza okusangawo embaala omu oba n'ow'ekiboga. Abasigadde bonna bapya mwaka gumu myaka 2, mwaka gumu myaka 2, myaka 3. Buli kaseera babakyusa olw'ebigenderere byaki ebyenjawulo. Baddidde abaana b'abandi abavubuka abato abasomye abalina future bamuleeta ne bamuteekawo playing game singa ekulema oba n'omiisinga balina okutwala nga kaguddeyo ate ne bakuteekerako n'ebibaluwa. Ye sisitimu ewangaliddeawo Kasozi Kampala mukadde. Nabwe kityo tuli bamalirivu nnyo tugenda kuteekawo omubiri okulaba nga tulwanirira ekitiibwa ky'obusiraamu. Nga naatera okumaliza ebigambo byange leero siyogedde. Waliwo bakadde baffe baatudde ne bagamba nti ffe tusinzidde wano mu Eastern bamenye constitution. Naye bakadde baffe abo nga tebannagamba bamenye constitution ate nga tewali yagimenye. Ebbanga mukadde waffe yakeera ku matya n'asayininga endagaano 2 byonna yandibikoze. Naye nze najjamu ebintu 2 ebisinga okunnumya omutwe. Kwe keera ku makya ng'akulembera obusiraamu n'asayininga endagaano ng'erimu interest. Gwe tugaana buli lunaku. Erimu riba. Ekyo ogenda kigamba oti abasiraamu ba umma. Byonna yandibikoze nga baga constitution emu obuyinza atunde fine it's okay. Naye mufti w'eggwanga omulambo osayininga otya erupapula nga luliko interest liba. Ekyo kinene no bannanga abakitunulya ng'okiranga ekyokuzanya. Ekyo kyasayininga kiki? Ekyokubiri kye yakola kwe kudya n'asayininga endagaano 2 endala eriko biliyoni 3 plus endala n'ejjanga eriko biliyoni 7 plus. Era omuntu ki? Bannanga oyo si katemba. Zoliro ye gwe yali naye mwana wa mwannyinaze. Ebyo nasiki ebyo bintu binene bikulu mu bitunulye nga byewuunyisa. Okeera ku makya okusayininga ebintu bya riba. Okeera ku makya osayininga endagaano different endagaano eno eriko sente endala n'eno sente endala. Nabwe ekyo ekitiibwa ky'obusiraamu kyonoonese naye nkakasa nti tujja kubeera wamu nga maliza ebigambo byange nze nsiima bano basheeka abavubuka. Ffe tukozeeko k'emyaka egikulembera Dr. Jemba naffe naye mmwe abaakajja ffe tuli bamalirivu okutambula nammwe wana ffe tuli 45 tetulaba kugenda wala tuli bamalirivu okutambula eno squad efuga obusiraamu wano teri mwe munaalemererwa obusiraamu bujja kuba buyiise mukitegeere nti kati efuuse amaana mu bulago bwammwe tutambule buli jjuma buli muzikiti buli kafo buli mukolo buli social media buli TV nga tunyweza omukulembeze w'obusiraamu omulonde His Eminence Sheikh Abdallah Ssemambo tamusuza kubanga gyatwala tulabayo n'enkola ye tugimanyi tujja kusobola okubeera nga tugenda mu maaso oba tutya tetugenda kubeera nga tutanaazala okuva ku nsonga gye tutandise biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Munzikiriza ebigambo byange emikomyawo leero soogedde nja kuddamu njogera olulala insha Allah mbabuulire kubanga bye tumanyi bingi insha Allah naye bakubiriza tutambule mu ntambula esinga okuba ey'empisa ffe tetwetaaga kuvuma oba kuvoola kubanga tuli ku mazima amazima tugogere nga geego naye tutambule mu mbeera ey'okwewa ekitiibwa n'okuwa abalala ekitiibwa tujja kutambula tutuke gye tulaga insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tumongere takbira. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Ebigambo mbiwulidde esebo. Wallahi. Bakadde bange ab'ebitiibwa nyongera okubategeeza nti omukolo gwe tuliko bwakwongera kubeera nga twaniriza mukadde waffe His Eminence Mufti wa Uganda yonna Allah Uganda omupya aliko appointed new nga si mulala wabula nga ye Sheikh Ssemambo Abdallah tamusuza waliwo abayongedde kuba neddayi lya Babyface Babyface saba Allah jalla jalaaluhu saba Allah jalla jalaaluhu mukadde waffe amunyweze Allahumma amin saba Allah tabaraka wa taala buli muntu ali waneeno nga muwalimu Allah jalla jalaaluhu akunyweze saba n'abagagga abateeka ssente mu nteekateeka eno Allah abanyweze saba Allah jalla jalaaluhu mukadde wange mukama wange mukwano gwange Allah Sheikh Hamza Bukhari Allah amunyweze buli mwalimu gw'olaba wano aliko ekigambo kya Hamza Bukhari
era gwali wano nga bakubidde bukubizi kasimu omusajja oyo yabadde w'amaanyi nnyo mu kubaawoko wano era we yamazeemaze n'atunuulira mu dduniya n'alaba n'akuba bulungi kamera toki n'agamba nti omwalimu ono yasaanidde okubeera wano. Abo wali mutumanyi bangi n'abaana tukyagezaako okubeera nga tubakontakitinga. Waliwo n'abatali wano nga balina gye batudde ewalala bali ku nteekateeka eno ey'okubeera nga tuyimba twala albadru n'alaina nga tuyingira ku kitebe ekya Uganda Muslim Supreme Council. Saba Allah jalla jalaaluhu wakkirize. Abali ku social media abatulaba weebali okuva Canada, Dubai, Chichinia, alhamdulillah. Akasemberayo ddala nyongera okubategeeza nti bakadde baffe bakyali bangi ku programu gye nnina. Nyongera okwebaza mukama wange ate nga Sheikh Ali abasinga bamanyi nnyo erya Ali Mawale South Africa abawalimu bonna abasookayo Allah ayesiza muddo oyo. Abamu tubadde tumulabira ku mitimbagano nga n'okumutuukako Sheikh si kyangu. Oyinza okumulaba nga ayambadde kanzu atudde awo naye si mwangu wakutuukako. Era mmwe abali wano mwesuneko tova wano nga tokutteeko Ali Mawale mu ngalo. Be basajja abaatandika daawa e South Africa. Nsaba kigende ku likodi. Abali ku kamera abatulabira mu nsi z'ebweru mwenna mumanye nti Uganda tulinawo omusajja emwaŋŋuli ayitibwa Alhaji Mawale Ali. Amukirize bassebo ne bannyabo mbere nga mbategeeza nti saa yonna mukama waffe mufti wa Uganda agenda kutuuka. Era wanaaba atuuse ssebo kannyanjule ssebo mukama waffe wanaaba atuuse tujja kubeera nga tukkirirako wansi tubeere nga tumwaniriza. Sheikh Zubadono omanyi saagala nnyandi ekimuli ajja kunjogeza ebitateredde bulungi. Njagala bwe tunaaba wanaaba atuuse tujja kukkirirako wansi tukole ki? Tumwanirize. Bwe tunaamala omwaniriza tujja kubeera nga tukomawo waggulu. Bwe tunaakomawo waggulu Sheikh Hamza Bukhari agenda kubaako remarks z'akola nga mukama waffe amaze okubeera ng'atuuka. Ayagala yenna okubaako gw'oyingiza mu programu nsaba olaba olukiiko olwa Hamza Bukhari wamu n'ettiimu ye okuli Alhaji Ali Mawale mukama wange SK Mbuga wamu n'abalala tubeere nga tukuyingiza ku programu. Mu kaseera kano kennyini nsaba mukama wange Sheikh Idi Lukwago wa Jamaiyatu Almadarisi Alqur'aniya kepezi oyo mukama wange Sheikh Zubadu yazimpadde. Ahmad Yahya Lukwago wa Jamaiyatu Almadarisi Alqur'aniya mukama wange nowe twaza obujuze ennyanja. Saba okkirize ojja obeere ng'otuusa ebigambo mu dakiika zino ate mbabuulire ekiddako mu bwangu ddala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله تعالى إن تنصروا الله ويثبت فقد بانجمنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukkirize ffenna tuyise emikono mu maaso nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyatugeredde mujja kutusonyiwa abamu waje tuyimirira ne tugamba nti ffe twalondamu bajje. 2 nze Lukwago nali omu bamemba ba General Assembly abali mu Afrikaana. Kya mukisa mubi nti nali nabeera dda ne mubajja ebbanga ddene ate emabega nga tugamba abantu nti mubajje tasaana kufuga muntu n'akamu
twamala mu Afrikaana ennaku mmeka mukyazijjukira? Nasanga gamba naye tuddayo tutya nga tulemeseddwa nga tugamba nti tetulonza tukulembera. Tumuwe chance oba oliawo mu mbeera ze yeddako. Awo ne tukkaanya ne tuwagira ne tulonda ne tubaaya Shaaban Ramadhan mubajje. Twamuwagira mu kuwagira kwonna n'obwagazi bwonna n'essanyu lyonna. Naye nga tumulonda wali yayingiza mu busiraamu ekintu ekitali kyamu. Nategeeza abantu Abaganda batufuze nnyo, ffe abange mu ab'ebitundu ebirala temukkiriza. Netugamba obusiraamu bwatambulira ddi ku mawanga. Onoyogerawa obusiraamu mu Uganda wano nga tebuvudde wano. Allah yamanyi lwaki obusiraamu yabutandikizaawa. Ye yamanyi. Omusajja omu Mungu amusaasire, Sheikh Abdul Khalik Tariq, simanyi bamumanyi, yali principal ejjinja eyo Mahdi Islamic Jinja, nga bamutawaanya ku ssomero. Abo bennyini bamugoba. Bwe twagendayo musinkana naga mwe simanyi oba mumanyi, naye obusiraamu ababwagala bali Buganda, naye bano bonna bayisa buyisa bivvulu. Kadde bange twavaayo ne tulambula ne mubajje. From the day one mubajje lwe twamutuuza mu office oba mukyajjukira wano Sheikh Rubega yaliwo nga tutuuza mubajje, Sheikh Haruna waliwo nga tutuuza mubajje, Sheikh Ilyas waliwo, Sheikh Sonko waliwo, bamashaikh abaaliwo nga tutuuza mubajje. Twasalawo amagezi, nali ku executive ya Uganda Muslim Council, nali ku joint session ya Uganda Muslim Council. Twagamba nti tumutuuze tutya abantu nga bwe basiimye okwegatta kuno, tuteekewo ensawo tulabe nga tweddaabulula nga Uganda Muslim Council offices biki. Sente nnyingi zemmanyi ze twakuŋŋaanyaawo ffenna twakwata, ezo ziyasookerako, ezimutuuza zennyini. Netugamba nti tuzimbe ekitebe kyaffe tukiteekeko ekikomera, ne tusonda ssente. Sirina kyentya, byonna mbyogera kuba mbimanyi. Ezo nazikola ki? Nazeeveeza, nazikuba ejjubba. We yajjira mu ofiisi yasanga waliwo ssente ezikuŋŋaanyiziddwa nga zikuŋŋaanye okuva mu poloti 30 gye tuyita William Street, Masjid Nur, kuliko ebizimbe, kuliko amaduuka. Ssente nga kooti yalagira nti abapangisaako bonna ssente baziteeke mu kooti, era zaaliyo. Zonna tugenda ozibuuza nga zikoze eki? Kagundi onooba otya gwe? Teyamatira. Awo n'atandika kale bulono gowulira nti ate eno politi bagambye bali bagitute, anti ave Canada ate bamuganye, omusajja omuyindi anti ababitibwa. Naye kakati otunda otya? Awo yaddako kutunda poloti 32 gye muyita Boost House, oba mugimanyi, ya John Bosco Muwonge. John Bosco Muwonge eyo poloti waali poloti ya busiraamu, poloti 32 yagibba, mubajje yagimuguza, tumuwaabira. Nali ne bannange bamukyatete, manyi Sheikh Ismaila Mugomba, manyi Sheikh Chiria, manyi Ismaila Byekwaso, manyi. Ne tumuwaabira, abantu bonna tewali yatutegeera. Tukabona ono gwe twalonze azze mu mukulembera obusiraamu anaaba atya asobola okutunda ekintu ky'obusiraamu emisana ttuku.
ne bagamba nti olw'okuba twakeegatta tekinyuma kuwaabira mukulembeze owaffe bw'ati omufuti okumuwaabira nti abbye si kyangu ye ne tugamba nti okke kale tuba tuli awo twawandiikawo endagaano ntoddangamu okutunda ekintu ky'obusiraamu era tokolanga bwoti era tokolanga bwoti nti ye twaddako yatunda poloti 30 eyo Masjid Nur n'atunda omuzikiti tetugamba gwe buli muntu ki Sharuna Jemba oyo n'agenda muwabira mu kooti criminal case twali twegasa abantu bangi nga tugamba abantu bangi muveeyo mugende muwabire abantu bonna babulankana era omusajja omwebaza nnyo ku ekyo yayimirirawo bwogu netugamba tulwanire ebyobusiraamu era ku nkomerero naffe netuteekawo civil case ngaffe abaali mu Supreme Council era omusango bagusala mugumanyi ogwa tebulya oba mubijjukira ebyo mwe muli baana bato muyinza okuba temubimanyi basala omusango ne bagamba nti mubajje omaze ebbanga ng'olimba abasiraamu obalimbye okutunda bw'oba olina obuwayiro bwewekwasizza oyinza okukola ki oyinza okutunda kyokka ng'okolaganye n'enkiiko zo kyokka ate ebbanga lyonna obadde obalimba nti gwe tokolanga ki totundanga oyo ye mubajje awo wennyini we tuva okuteekawo ofiisi ya Supreme Mufti yalugamba ffe atukulembera tayinza kubeera mubbi tayinza kubeera mulimba tuwangadde betyo alhamdulillah tubadde tuli awo ffenna nga mumanya bino ebizze bakadde bange manye obusiraamu buno bwammwe obusiraamu ffe tetuwala na muntu yenna lw'amawanga ge obusiraamu buba busiraamu tetusobola kutambulira mu mbeera efaanana bwetyo naye mmwe bwe munaafaayo ne muvaayo ne mulwanira obusiraamu buno bujja kubaawo obusiraamu buno obw'abajjajjammwe bwonna gye buvudde yonna bwa musaayi abantu beeyisa mu nneeyisa etasaana n'olw'ensonga eyo mbeegayira omusajja ye talina nsa talina nsonyi talina bugumiikiriza talina bwesigwa alhayau min al iman kyamumpisa omuntu okubeera n'ensa naye ensaazo mukirize twozeeyoze era tuyoze Allah subhanahu wa ta'ala atuleetedde mukadde waffe mukirize tugambe nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar okubeera nga Sheikh Abdallah Semambo Allah yakutuleetedde tujja kuwagira tetujja kuwagira olw'okuba oli muganda ekyo kijje mu vokabalarizo tujja kuwagira ng'okoze ebituufu ng'okoze ebirungi era bw'okolayo ekyawukana n'obusiraamu ekyawukana n'ebyaffeffe n'okola ebyamubajje tetuliredde kutambula naawe tujja kuwagira ebbanga ly'onoomala ng'okola ebyo ebiyamba obusiraamu tujja kuba naawe mu mbeera zonna tujja kutambula naawe era tujja kulaba nga tukola byonna ebitasobola okugatta obusiraamu owamu twebaza Allah subhanahu wa ta'ala era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese okutuuka ku bigendererwa byo n'ebigendererwa byaffe twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutukuumire era akulage ekkubo eddungi erisobola okutuwaŋŋamya obulungi tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi atuwe ezzadde eddungi tusobole okubeera nga tukulembera obusiraamu buno ate era tubutuuse ku baana baffe ne bazzukulu baffe ebiseera byonna tuwangale nga tuli mirembe nga tuli baganda basiraamu abawamu nga tuli abantu abakwatagana era nga twagalana